Salt at 7 nate Katonda agaba ebitone era mu mbeera y'emu Simon Rock y'omu kwabo Katonda byagabira ebitone agenda maaso n'okubona ate nga bayiiya ennyimba ezitali zimu wabula Salt Media ajogerako nga emmere y'amalidaadi etasiiga masanda olw'obuyiiya bw'okuba nate nga agenda mu maaso n'okukola ebintu eby'enjawulo era ono mu myaka 7 ku mirundi ez'ennyimba z'ayiiyizza alumbojja bw'ati ensonga. Ebikujjuko bya Salt Media okweza emyaka 7 bikyagenda mu maaso nga bugolo era nga abantu bangi bakyaweereza obubaka bungi obugiyozayoza. Mu mboozi yaffe eya Salt Media at 7 olunaku olwaleero tugenda kulaga efumbiro omuyimbi Simon Rock eyeggulidde erinnya mu kuyimba ennyimba za Salt Media waafumbira era atubuulire ekirowoozo kino eky'okuyimba ennyimba eza Salt Media buli lw'ebejjaguza emyaka egiba gigyegattiddwako akijjawa. Omwaka oguwedde nga Salt Media eweza emyaka 6 oluyimba lwa Siffe lwakyamula nnyo abawagizi ba Salt Media okwetooloola ensi yonna nga n'okutuusa kati bangi bakyalulina mu masimu gaabwe. Oli Katonda tema mu ttale ekkubo agaba mu ddungu ensulo. Tusanze Simon Rock mu studio mwafumbira ennyimba zino ne producer we Jona Muwanguzi n'alutuviira ku ntono. Tuyimbye ebikujjuko nawandiikako ennyimba ezazi radio stations endala ennyimba ez'amasomero nawandiika oluyimba lw'ebijaguzo bya Kabaka bwa Buganda mu mazaalibwa g'abeene ag'omwaka 2015 oluyimba luno lukola ne Sava Karim ne Dr. T neŋŋamba if I can't do it outside lwaki sikikola munda mu nnyumba. Simon Rock yagaligodinga ennyimba bwe mbalabalamu ndowooza ali mu 50 ekitono ezize nezawandikira abayimbi abalala muwandiisi wa nnyimba muyimbi byonna bikola. Simon agamba nti ayiiyiza ennyimba nnyingi naye bukyanga ayiiya eza Salt Media zimufudde ow'ettutumu mu myaka gy'amaze mu kisawe ky'okuyimba. Ennyimba zonna nziyimbye nyimbye ennyimba ez'emikolo nyimbye ennyimba ez'omukwano ekitali kikyamu nyimbye ennyimba ezibuulira enjiri naye sirina nnyimba zinkoze bulungi nga nnyimba zenkolera Salt obuweereza bwange ne Salt Media nti ekintu ekiri endorsed by omuntu eyafukibwako amafuta naye okubanga byokola family ebya appreciatinga ekyo kyokka kya muwendo gyendi. Ekyokubiri ntaapinga ku mafuta g'abawuliriza ba Salt Media. Era bwe tutuuka ku nnyimba za Salt zo fenga baliyo audio twasalawo ezo zo buli mwaka tuzikuba ewatali kubuuza ati ssente mmeka oba mmeka kasita amasannyalaze gaffe gabaako ennyimba tuzikubira ddala kasita lubanga lukwatagana ku Salt ekyo kyo twakyeyama baliyo audio. Jona Muwanguzi agambye nti bw'aba akola ennyimba za Salt Media era Simon Rock tamusabanga kuwadde 10 kubanga naye muwagizi wa Salt Media. Nze nno obubaka bwe nnyinza okubawa era bwebaza Mukama Katonda okubanga Salt etuse ku myaka egyo mpozi n'ekirala kino nkyogerera mu kamera nyala kusisinganako ku Pastor Bujingo musisinkane kantekeko ku mikono ansabireko. Siffe lwakuba nnyo nalusanga n'abantu nga balulina mu masimu ne neebuuzo babalugyeewa ate nga lukuba ku radio neŋŋaba nange projekiti yali nnungi nnyo. Simon ategeezeza nti ennyimba zino azijja mu kitabo ekitukuvu era n'olwa Salt Media ku myaka 7 mwe yalujja. Muno mwenzijja ennyimba neŋŋamba Mukama mbikkulira ndaba Katonda bwampa omukisa nti mu biseera ebyo enjiri y'omusumba Lozias Bujingo mwetooloolerangamu ekigambo nti siffe ayi Katonda neŋŋa nti luno nga luyimba zikubire Mukama kubanga siffe n'erinnya lya Mukama lyali baligulumizibwa. Yeebazizza abaweereza ba Salt Media n'abagikulira olw'okwaniriza ekirooto kye ne bakologanira wamu naye nga n'ennyimba ze kati zirina video. Katonda tweyanze tuzima
Simon alayidde nti Katonda ng'amuwadde obulamu si wakukoowa buli mwaka wakuyeeyayo oluyimba olyozaweza Salt Media. Ku Lwokusatu luno Salt Media lweza emyaka 7 nga eweereza ensi yonna, era omusumba Aloysius Bugingo yategeezezza nti we tulaga nga Salt Media abatuvuganya balabye. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunnyo.